Kati olunaku lw'ejjo engeri gye yabadde Yidi nkuleetedde engeri abaserebubo gye baaselebratinzemu Yidi olunaku olw'ejjo. Mwana muwala Precious Remy ono ng'akola ku Spark TV. Ono yasalawo buli Yidi oku-invitinga abasiraamu baselebrity wali mu maka ga maama we e Kawanja, era ng'olunaku olw'ejjo bambi yayise byagabadde baselebrity nga omukulu Pastor Wilson Bugembe, Mary Bata, King Saha, Eddie Kenzo n'abalala bangi, Big Eye, bonna bambi olunaku lw'ejjo yabagabudde Yidi mu maka ga mami we. Kankutuseeko ebifaananyi naye weerabireko nga oba celebratinze olunaku olwa Yidi olunaku lw'ejjo. Kyekyo nno kyenkuleetedde. Katugende mu maaso n'okunyumira ebifaananyi. Sigadde nze Princess Grosh. Mubeere bulungi.